kati taafu bi atasobola wadde okulabirira omwana gwe yazaala. Kati Abannayuganda abadde agenda bagamba ki? Abadde agenda bakiikirira ati kati fuula ozi ya fuula Kyagulanyi si eya mu myaka lulu eyamye fuula kaadi nenda mubagamba ku live naye nga balyose ne batamuwa kaadi because she's not competent. Bannayuganda mulekeraawo abantu mulekeraawo kuloza mbu no Abannayuganda bo bafuuka kyakusekererwa tebatuula omuntu obeera mu Amerika oyagala kukiikirira bakyala b'eggomba atayambangako wadde abakyala b'eggomba n'eddagala ery'ensansa oyagala bakiiki kyokka badde obeera mu Amerika tekijja kusoboka. Bobby namuwagadde nnyo naye Bobby si eyamye fuula kaadi nenda mu kale Rain bandi muwadde musajja yakuba n'akayimba Bobby Kyagulanyi Bobby ate ng'era akakayimba tugenda kakozesa mu campaign naye nga naye batakuwa kaadi tekitegeeza mbuno ove mu kibiina sigala ngo owagira enkyukakyuka nga wadde toli mu parliament naye nga kati olaba Rain yakola yagattako ettofuuli ku campaign y'enkyukakyuka. For example yatukubirayo akayimba ka campaign Bobby Kyagulanyi ne kati bigayi atasobola wadde eyabba amakoloni g'omwana tukukwase omusimbi gw'Abannayuganda. Bobby bannange balyose ne batabawa nenga Rain bandi muwadde kale bandi muwadde n'agenda naye n'alyako atobye ekimala ate nga covid dda ne kati comedian kikyagenda okunonamu. Wandirinzeeko nentuuka e Uganda osobola okundoga obulungi kubanga ate eddogo weri naabuukira kube e Tanzania ezo hours ziba nnyingi nnyo eddogo tuuka wane Canada lindako nkomewo nnonde ondoge nga ndi ku ground. It is not far myezi giijo ng'ologa muntu wo ng'azibira ddala omumwa ndowooza ndowooza era kyekiddako kubeera bwe mbeera nkozesa okugugumula era ndowooza olina nkuloga mu kati ono tondoga akabina manyi abantu mubane oyinza okundoga akabina omanyi gwe otuuza mugongo ngambwa tondoga akabina loga mumwa naawe gwolina guzibire ddala n'akananaagira kazibikire ndyoke nkukolere post awo onzibe amaaso nga sikyasobola laba post bw'onoomala kunziba amaaso ngenda kufuna naye kati omuntu nga bakoloza omumwa nga bakoloza amaaso olugambo bwogenda ddukola otya sign language Abannayuganda nga tebamanyi sign language awo ojja kuba omaliriza naye nga bw'oba ondoga ekinga shuwa omusaayi gwa guliini enkola nagyagadde nnyo ebigambo bya technical nofu Kyagulanyi tabyagala ebintu bya technical nofu byazza Uganda emabega akina ono mwana wa Kaziini akina agenda akolebwa ati akina oguno mwana owitu akina agamba n'ogu eyo kaasa ayagala gibuleki nga mu Uganda naye nga era mu byabaddewo by the way nafunye ekirooto ekya content omulala nafunye ekirooto ndowooza nga tebanansitukira ndowooza omulema nga tannaba kunsitukira kirooto ekyo ngenda kukibannyonnyola Bikira Maria yandabikidde mu kirooto n'abaako ebintu byayagala nkole naye ate era mu bintu ebyabaddewo mu wiiki yenzaabuuza weekend yenzaabuuza mbu nno ku bazadde ba Kenzo ani eyali embaata kuba taata tumulabi
kitegeza taata si yali embaata. Mamba ye yali embaata, taata yazaala mu mbaata. Kwa nange tukuze tumanyike enzo kana kambaata. Kanda bannange. Tukuze tumanyike enzo kana kambaata, kati lwaki yawayiriza embaata. Naye nga twebaliza ddala enkola ey'obutagaba kaadi kyeyonoonere. Nalabyeko kaawo Kadaama eyagambye mbundi wa NRM naye mbu ebya Nuupu mbyogerako ki. Nsobola okyuka. Ate bannange nabagamba temundeetako bintu bya kisiru, nze siri muntu wa NRM. Nkyogedde ne mu kamera. Siri muntu wa NRM, temundeetako bintu bya kiboofu. Naye nga eyo enkola tugyagadde nnyo nga tebannansitukira. Omulema ow'akabaliga n'amagulu agatenkana ayimirira ayuga bw'ati nga tannansitukira eno wiiki yandigiza nnindako. Maama omulogo wa kuno gira olindako sooke nnonde. Ababadde bansaba updates ku kyekiri Eruweero ne Busoga abakulu bonna gye bali okusagula akalulu. Bano bola bamuyero be bawagizi ba President Museveni abazinza amakubo. Okwaniriza President Museveni Eruweero wali batadde biyitirirwa mu kubo n'okweyiwa mu makubo mu bungi nga bazina amazina beere kubo bakola biki byonna. Wano nga President Museveni tannajja. Bano bola wano mu kubo e Busoga abantu tebaaniriza Bobi Wine. Era eyo ye konvoyi yenge etambula ogiraba nti abantu bali kubibye okuleka bana abayitirivu bava na be Kampala be bazinze kubo. Eruweero na NRM batadde ebiyitirirwa mu kubo, batadde endongo ku makubo, so nga bazina mu buyitirivu. Ate nga mukimanyi bulungi nti ye President Museveni abadde tannatuuka mu kaseera kano ng'akyaliwo yeebase. Bino bibaddewo ku kaseera ak'okumakya. Ngenda kubawa ebiriyo obudde buno nga buli omu atuuse ku venue, naye wano mbawa engeri amakubo gye gabadde gafaananamu buli omu ng'ali mu lugendo lwe. Mbajjukizaayo kamu nti President Museveni bw'aba atambula teriyo muwagiza kakkirizibwa kumugoberera. Abeera mu konvoyi ye yekka na BSF saaba mukuuma tokkirizibwa kugoberera presidenti. So President Museveni tajja n'abantu wabula abantu abasanga ku makubo nga bamulinze. Ate ne wa Bobi Wine ku kyendabye abantu bonna asimbula nabo gyava babasulawa naye ng'emmoroka zonna asimbula nazo n'aba boda abayitirivu bonna abeera nabo. Kati abannakyalo ne bavaayo abatonotono abo okujagalala nti ki ekiguddewo kerere nga nnyingi bagenda okwekanga nti yono Ngobi Mitembo Ngobi nti ono Bobi Wine yali kubala. So updates zeze ziriwo naye nga Nuupu tennakola bulungi Busoga kantukeko ku venue omwana abimpe mbibawe tulabe nti tutambula bulungi n'olwaleero tumaliriza olunaku. Abagala okugenda ebweru bakakasa nti akasente ke wange oteekamu nga visa ekuli mu ngalo neetaaga bawala n'abalenzi bina warehouse Dubai salary milioni 1.4 bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba ka vacation buli mwaka nakabagamba tobeera ku mulimu kufiira okwo odda n'olaba ku baana bo n'oddayo. Noonyaako interviews zino zigenda mu maaso ka input katono ddala ku noti 77625 oba noti 7465418 ogenda kuba onfuna butereevu. Naye ebyo bye biri mu nkambi zombi. NRM ekyayugumya ekyalaga eryanyi ekyali waggulu nnyo ghetto structure ekoledde ddala omulimu omunene.